you've heard from their managers, you've heard from the fighters. We haven't launched the fight yet. We haven't launched the fight yet. We haven't launched this fight yet. We are yet to launch the fight. We are yet to launch the fight. Come. We are yet to launch the fight. Let the fighters come. Tieno, ebadde overdue. Ebadde lindiridde ebbanga ddene. Ngawe ngambye, abasajja babiri mu ringi, temuli babbawunsa, temuli kuwalampa bisenge, twali kulunnya waya z'amasannyalaze kudduka. Tegeera. Fight tugenda kubeeramu babiri. Then fight yanga. Banga eri ogenda dikozesa otya okulaba nga abantu bawa ekituufu. Banga zendi wazoe. Buli omu akimanyi zendi sporting. Tegeera ngenda kwongerako bwongezi ku zobe eringi lye nnina. Tegeera. Ate nga neera n'ebikonde nali mbikubyeko. So ijja kuba kuyisa mu Jenjikalu. Biki ebyo bibawuli? Nga bwe nayogedde ku kintu era kyampisa. Nze ndi musomesa, nakolako obusomesa Sweden nga nsomesa abaana abato. Tegeera ndi musomesa mbadde nkola obusomesa Sweden, nsomesa abaana abato abalina autism. Abate batategeera bulungi. Bayinamu engeri ya mental disabilities abo be nali nkola ki. Nali ndabirira kati ninoteeka mu bantu we bati empisa. Yali akuba obudongo bamulese mu bikonde ngenda kumukuba akasembo abakulu babakulu ate buno si budongo bino birala kati sidaga mwetegekera oyo ngenda mukuba ngulu kati anatamanyi kukuba ngulu ate ngeri gye kiri ekigonvugo ngenda kikuba engolo 3 kigwe kitame kudduka mu ringi ajja awulira nti tulinnyira ddala tujja mulinnya naye tumugatteko tujja mulinnya oyo naawe munafu oyo esooka oyo simuzaako mukono ate mukuba ngolo bwe mulanga mukubeko ekikonde kyange oyo ngenda mukuba ngolo nga buli we andi ali bwati buli wagira pa oyo wangolo ndijiwambi ayinza okugenda e Sweden jalambalaga eyo sayidi endala ate ino ndi muka kyovola ndi mukujja abayindi mu bayimbi. Well, eno si a corporate boxing fight again otandika mujjukira bulungi nnyo twatandika ne Shakibu ng'azanya ne Kazora era neggwa bulungi nnyo. Naku z'omwezi nga 9 tulina corporate boxing experience wakati wa omukyala gwe bayita Roland Agire ng'azanya ne Fauzia Nakiboneka from the Ebony's Drama Club. So olaba nti tuzze tuzimba. Kakati Rickman versus Grenade is one of the biggest fights zosobola okulowoozaako era nga balina ensonga nnyingi kuba kibalina okulwana. Ekisooka kigambibwa nti bonna bayagala ku mukyalo omu, so walabika balina kabiifu kaabwe awo. Ekyokubiri balina obuzito bw'amaanyi bo nga abantu bebaagala okwongera ku muzannyo gwa boxing. Ekyokusatu bongera okutunda sport yaffe ate fight bw'eneeba etambudde bulungi n'okufunamu kasente okuyamba Boxing Federation. And then Rickman, look at yourself the best. Yeah. Kama kwaje bawaja kubaganya wano. The fight has been officially launched.